Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: Note 7 Note 2 emu Note 4 emu 25 oba Note 755 3 7 oba Note 777 Note 23 4 Note 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Twafuna ekizibu nti General Salim Saleh akasente ke yatusuubiza nga bapromota abali basigala kayingira mu bamafiya. Naye olunaku lw'eggulo bapromota bagenza okusinkana General Salim Saleh. Bwe gangudde mu kutu nenyangwa amangu nnyo ngende nteeka embeera mu nteeko. Kyanaku nagenza okutuuka nga babakubye bonna nga babalemazza. Wabula oluvannyuma lw'okubakuba abantu bali mu malwaliro bali bubi, abamu emikono mugirabye misibe, kale tuli mu mbeera ya kusoberwa. Naye mu kyonna tukubira omulanga General Salim Saleh abeeko kyakolera abasirikale be aba bakubye abantu. Batekitegeeza nti omuntu bw'ajja nga azze mu mirembe talina jjinja lyakutte, omusanze ayimiridde wali agamba nze ninda General Saleh. Baba tamulabye no problem. Naye ate buli lw'omukuba oba olina ky'omuntu mukola. So nagezezzaako kuba amasimu bane temubaddiza temukola ki embeera nenyeza mu tteeka. Nsabaana mu abasirikale abalala pulogulaamu eno mulekera okutwalira amateeka mu ngalo. Bantu bakulu abakyala babakubye bonna babalemazza babuliiringa musayira ebirala kibi ddala tukivumirira era tusaasira nnyo ne bannaffe abatuusiddwako obuvune mu ngeri y'emu ne tusaba General Salim Saleh akasonga kano aka 2 biliyoni kano 1.9 something akajjebwa kubanga katono kaleke kusibawo mbeera eno kuba kati olaba mitingi gye tubaddemu abantu bakambwe tubakakanya temugenda bagamba tuddayo mande n'ebirala bingi. Naye ffe ng'abakulembeze tujja kukola ogwaffe era nga bwe tuze tugukola tukakanya abantu bano babeere bakakamu paka Friday eyatuweereddwa. Chairman, mutuyani gavumenti nno lwaki temusooka kusiba bano bennyini bemugamba abatwala ssente zammwe ate munagenda wa General Saleh? No, tolina bw'osiba muntu nga si gwamuwa ssente. Eyamuwa ssente twabaloopa ne tukola ziripooti ne tukola buli kimu kyonna ne kirema. Kaakati iffe essaawa zino twakoze ogwaffe ne Geno tumusobera naye ajja kukola obubwe. Abantu banigambye nti lwaki buli kaseera mwabala muzino entale zammwe teziggwa ziri ssente zasooka zabbibwa ne zino zabbibwa n'akasimu kabali abaana ge bali bagamba nayo zabbibwa mmwe temuyiga? Tubadde n'abantu abakyamu abadde bakulembedde ensonga eno. Kati essaawa zino tulina abatuufu kubanga abakulembedde muze mutulaba mu nsonga ez'enjawulo tulinga ng'abalwanirizi baddembe. Weewaawo tutegeka ebivulu ate tuli basuubuzi. So mu mbeera eyo kakasa nti ku mulundi guno tugenda kubatambula systematically bulungi paka tunagusa ensonga eno. Tewali kweraliikirira, tusuubira nti tukoze amazima agasembayo bano abantu be tulina be basigalira n'abaafuna tugenda kagaba mu bwenkanya tugenda kuddamu kuwulira ndoozi yonna. Ogeza n'oyogera ku bamafiya ababba ssente zino nolabiwa STB yanyagadde okumala bani bakulembeddwa omwami Abe Musinguzi Abitex yeegabira obukadde 720 ate nga ne ku zino akulaga ayagalako obukadde 600. Maliriza ngabo bweyamu buno nti Abitex Abe Musinguzi tagenda kufuna wadde senti 10 ku ssente zino ezaweerwa abapromota abataafuna ssente. Tagenda kufuna wadde senti 10. Bw'anaazifuna nja kwewuunya. Tusube nti zino ssente guno zigenda yita mu akawunti ki? Mulundi guno ffe ffennyini era ffe twazigabye twamala dde okuzitematema na buli kintu kyonna jase tulinda kimu gavumenti zisa ku akawunti. Buli muntu agenda zifuna ku akawunti esekiddwa muba zigenda yita mu akawunti y'ekibiina? Zigenda kuyita ku buli muntu agenda kufuna ssente ezo ku akawunti ye. Musuubira zifuna ddi? Ssente ezo tusuubira next week. Naye bo abaana bagaanye. Abaana bagaanye naye ffe ng'abakulembeze tukyakola ogwaffe okulaba ng'abaana bano bakkiriza ebigambo bye twogedde. That's why ife abakulembeze tubabanjawulo ku balala. Nagwe omukulembeze bakaki boyina eri abo bayise bamafiya abateeka okuvumirira mu mulimu gwammwe? Bamafiya abo mbawooninga ne mbagamba nti nze sisaagira mu bintu by'abantu bangi olw'okuba
mbataddeko eriise George mbasaba beegendereze kubanga essaawa yonna basobola n'okuwulira essaawa yonna basobola n'okulaba ku mpapula ez'abannamateeka nga zirina kye zoogera so mbawooninga nga mbagamba nti ku mulundi guno mwegendereze kubanga muyinza okufuna kye mubadde mutasuubira. Buno obubaka obusindikira baani specific? Busindikira wonna bonna bamafiya abagala okwekiika ssente zaffe nga bakulembeddwa Abitex abe Musinguzi. Omanyiko Abitex yekka ne banne bonna abalala. Ande bumanyiza ennaku zino bayiza okusiba bannamawulire defamation tuba twagala clarity okumanya nti bantu ki boogera n'omulabi wa STV amanye. Njogera ku muntu eyawandiika ebbaluwa ng'agamba nti akakiiko ke kakulembera kati abe akakiiko ke kakulembera kenjogerako. Olako lwajjo twakulayo mu butambi bwa ddala ebisajjalira ku social media nga gw'omu ku baakubiddwa kitadde kibakubye. Twakubiddwa emigo mingi naye kitukubya nno ssente. Katubanja ssente jeno yatuwa ssente naye ate abalala tebaagala tuzifune. Baani? Nga Babitex ne banne baakolagana naye abamanyi. Baagala funa miliyoni 8 miliyoni 9 miliyoni paka bali ku lukaaga kati. Naye gwe teeberezaamu okwata abantu bina babawe biliyoni 1 miliyoni 9 ng'okwate ssente ng'oyagala funa miliyoni 9 omuntu omu ne bannoobo oleka abantu bina bafune akawumbi kamu ng'olaba nga kisebuka. Essaawa zino oli mu mbeera ki? Embeera gye ndimu si nnungi kuba amazima nakubiddwa mu lubuto yankubye embooko eyasoose nengwa ku ttaka nempanika emikono ekiraga nti tetulina mutawaana. Njagala mbuuzeemu mwenna abalyawo nze nakula nkimanyi omuntu wawanika emikono abatalina kisi abatalina mitawaana naye ate tuwanise emikono ate musigadde mutukuvu. Baani abo? Abasirikale enkojo yalagidde abantu be batukube naye ddala omuntu n'okuba omuntu bw'olinga akuba omubbi wa pikipiki oba emmotoka. Kati enkojo yavudde ku kyokwagala ebbakubi. Enkojo tayagala tulabe General Salim Saleh. Nawa nsonga ki? Talina nsonga gy'awa. Talina nsonga gy'awa. Ye wabula ayagala tukole ki? Tuleme kumulaba tweyongereyo. Naye ne we banaatukuba ne we banaakola tutya ffe tugenda kuzikiza kuba Jeno yatuwa. Jeno yatuwa ssente mu bulungi mu mutima omulungi olw'okuba ye muzadde. Kuba gavumenti yatukwasa oyo yalina okufa ku nsonga ze. Kati tukusuubye nti ogenda kubanga owabira abasirikale abakubye sinakindi obamanyi abakubye. Sisobola kubawaabira nkoja abantu yawendudde yabawendudde. Ffe gavumenti webeeraba buli muntu yenna ng'alaba oli yakoze mulimu gwe gwayagala kuwulya ng'ayagala kukola. Ffe twatuuse ku buvune naye ffe twetaaga ekintu kimu ssente. Bo bagamba ekyabakubiza tebaabayise. Mwadekyetwala. Ebbanga lyonna tebatuyita. Njagala abeerewo mazima matuufu kuva ggulu. Jeno tatuyita. Ffe tugenda wa Jeno ate Jeno ayaniriza buli muntu. Naye ate ye asusse okubanga atusindiikiriza kiki kyabala obutatuuka ku Jeno. Ffe twagala Jeno aveeyo agambe si kyabeetaaga n'obuyinza mbweggyeko si kyabayamba ng'omuzadde waffe kuba ye yakkiriza ye muzadde waffe. Lwaki temuwaabira bano bennyini omugamba ababa n'abava okubisa n'obbakubisa emigo? Bwe baatubba luutu eyasooka kino ekintu tubeere feya. Bwe baatubba luutu eyasooka biliyoni 6 twaddeyo ate wa Jeno Salim Saleh twekubira omulala. Jeno teyatugamba kusiba bali ye yakkiriza ng'omuzadde n'addamu n'atuwa. Kitegeeza tulina kudda wa Jeno eyatuwa tumuwaabire nti ekintu kyewatuwa tekirina tutuukako. Kati mukwasa atya omuntu ssente munesikandi asooka yalimu kuwaababba ate nemuddamu nemuzisa mu mikono gye mutugambe nti mwemuli azeetungako tetumukwasangako bw'obuyinza wabula yeetungayo kirambulule. Kati mwe nemukikolerawo ekyo omuntu wakikoledde ogusooka tusazeewo tukiyise mu mawulire tugende wa Jeno Salim Saleh tuwaaba omulundi gwaffe oguddako gwaddamu n'azikwatako mumulinde temulabanga bizibu bituuka ku bantu. Tetwagala kwogera mannya g'abantu tetwagala kwogera kiki n'abaawo kuba baatuwawaabira naddaffe olaba. Kati saa zino oli mu mbeera ki? Embeera gye ndimu si nnungi kuba ngenda kukola sikaani kuba nasambiddwa engatto mu lubuto ate ndi mukazi wa lukiyo nze sisindika mwana bansala busazi. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 07 2 1 4 1 25
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.